Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Kabadde kabanga kanene konga tetuliwo. Tubadde busy nga bato ya Sindi ne Sheebah bituuba. Nagezi gye bandabeko ne gundi omulamuzi. Omulamuzi. Bandabeko jangu bakulabeko. Omanyi bw'oba ogize nkukwatako wano. Ndantuulako wano bwe. Ng'oyagala kyati. Banengera ku kamera n'omulamuzi. Bakulabeko webale kulamula bulungi. Bino ebintu oyina obbiwa obudde. N'ekibuuzo kyembuuza mmwe ne Kasuku mwafuusedde abalamuzi b'ebintu. Anti olina okuba buli wempita ng'omulamuzi simanyi agusaze omulamuzi. Nsala ensonga zino olw'okuba mmanyi bwe mbize mbiraba. Mu mateeka waliwo kibayita president. Kitegeeza kinza atamanyirizo. Nti omulamuzi mu mwaka gwa 1700 oba mu 1920 omusango bwe guti bwe gwaliwo yagusala atya. Kati ogwo omusango ne guddamu kati. Sibanga njogera bifu. Ne bagujjayo ne bagamba nti kati guno omusango guzze ono aguzizza. Katukebere ensala ya gundi yasala atya. Mugule ogwasooka. Kati omulamuzi ono ali mu guno kati. Bamuwa okukoppa ku notisi ezaakozesebwa mu kiri mu kusala omusango guli. Kati ye n'atandikira okwo n'ayongeramu oba n'agamba kituufu eri baagamba eyakola kino gwamusinga oba kyaliwo ekiti oba aweebwa ABC. Otegedde lwaki nze mulamuzi ntuddeko n'omulamuzi ako nkakugamba olw'ensonga naliwo mu Battle of Champions ya Bebe Cool ne Bobby Wine. Kati nva ku ebyo nemba nga nsobola okugamba nti ani yawangula ani gwe baakuba. Kangu example nze njogera ku battle eno eya Sindi nani ne Sheebah. Okuva bwe byatandika nagamba abantu amanyi okuyimba bakiyita kulya mu ndago. Amanyi okulya mu ndago yawangula battle. Nembawa lwaki nga ntandika sheno nkugamba Sindi sanyu yamegga Sheebah n'ebitundu 75 ku buli 10. Ng'osinzidde ku ky'omulamuzi maaso awo ngenda okukola ki okutemera. So nkugamba channel yaffe gyeyungeko nnyo. Subscribe ugobererenga obenga osobola okumanya ensonga zino naawe ozige n'ebintu ebinjalo tuba tubyogerako. Nze Nudini Ntege ne leero nkomyewo. Kaakati ntandise battle yatuuka njagala njinyumiza omuntu. Yali Kololo zaali ennaku z'omwezi nga 15 September 2023 mwezi no interview tuzikola oluusi omuntu ayagala agirifaringeko after 5 years ngaso nebyaliyo ddi ate tebivaayo. Kaakati issue egamba bato bwe batuuka 25 tugende Kololo. Stage yateekebwawo wiki namba. Olunaku olwokusatu bagamba Sheebah waliwo kye bayita sound testing. Naawe omuyimbi n'oyisaamuko owulire binaatambula bitya binaakola bitya mike kyekyo. Sheebah n'akola sound testing ku lwokusatu. Olwokuna ne baluwa Sindi. Era Sheebah yajja ku lwokusatu n'akola sound testing clear nnyo n'addayo ewaka. Olwokuna ne lutuuka Sindi n'ajja ku stage nga tekuli byuma. Baali babitaddewo Ati nga bamuga gw'olina okujja n'ebyuma byo. Eyo fact. Ajjede solid band. Solid band eno show y'amaanyi naye tobiteeka mu solid band. Basajja bakubira kami. Kami nayo mu concert yewa balabayo. Era yaleeta balaba. Kati totyobola. Tuli kuba ku level ya maestro. Kaakati bwe bamala Thursday bwe etuuka agendayo ssaawa 3
nga tewali byuma mugoba olina okweretera backline kati olwamala okuyimba ne bepangulu Sheebah olwamala okuyimba ne bapangulu mbu yaleese bibye naawe leeta bibyo wulira obwo omuzannyo ne guggwa meaning teyayisaamu olwokutaano kiteza lutuuse bateesa nti gwe walina okuleeta backline leeta olwo abategesi baleese backline 8:9 bagiteekayo Sindi ajja okuyisaamu sound check sound testing ne bajjako generator ebyuma tubizaako kiro nga time ey'okkuba endongo etuuse bye twabivuddeko n'abivaako Sindi bamunyigiriza era tactically ng'akimanyi wano waliwo omuzannyo gw'okubalemesa ne biggwa kati wano abategesi baalagamu ku bunafu ng'omuyimbi bombi ne Sheebah bamutawaanyaamuko bakuwa oyina abazinyi oyina abakubi b'ebivuga oyina abantu babakuyambako awo ku mirimu mu tenti yo ne bamuwa abantu 3 kwekuli walabako stage ng'ejjuddeko abantu eyo nga bonna yabaleeta balina okuzina omutegesi amugamba tukuwa abantu 30 bwe basukkamu mu 3 gw'amanyi oba bakubi ba byuma gwe babalira omwo tebafaayo nti bagenda kukolera ki naye ng'omululu we guli nti twogera ku kifo ekya Kololo etali Serena nti wagenda kujjula abantu ate sente zikole ki zife nti oba abantu abandi bijjudde ne batuwa sente bagenda kutuuka ng'ate abantu bamwe bajjuzzaawo basooka ne bamuwa abantu 30 mu Nsonga egenda mu maaso ekiro ssaawa nga 2 ne balyoka bamwongera abantu abalala abanaamuyambako nti kale kabayingire nga bawa nsonga ki tetwagala bantu babwereere nnyo bangi mu sho mpozi bayogabanga bugundi bu wristband baliko emduulu ojjukira endulu eyali senga tewajja ate twandiyingidde ffe nalina okunyingirawo okutaasa ab'amawulire abamu nti mubawe bakaye newa muganga ne mugamba ab'amawulire tebalina kibagenda kulya wano kifo kyolimu kinene ab'amawulire wajja nakakasa nti wa mawulire muwaakole ki ayingira azze kabali nga tazze nnyo okunyumirwa kubaamu naye bazze kukola mirimu nti nedda kabwadde tiketi 3 era ze baagabaawo Uganda yonna oyinza oggiwa tiketi 30 olaba kisoboka owe Vision Group owe Baba Media owe Sanyuka owe Next Media owe BBS ezo tuli ku TV kati ogateko radios babloga ogateko print babloga mwatutama tuyinza obbaleka babloga nti be batambuza eki mukirekete mukitambuza banakirabira eri kati however byakusaaga babloga nabo babawe naye abali established otherwise bonga babloga mutemuba naidi ajino zinasa tuzogamba mukwano gwe yazigaba babloga ebasoko zifuna ani yazigaba mukwano go ani Mako yazirina Mako ne Betty wa BBS ne baziryoka baziwa bakwano ba ogenda okujogamba Baba TV zawidde wudda abamawe twabawadde dda wawedde dda nataasa nno nataasaamu ku mbeera awo naye awo nga tuvuddeyo kyetandike yaddala bakasuka ekinusu twali twakayingirawo netandika tutuula ne tulaba twali twatuuseemu dda tutuula nze ne ŋŋamba ŋŋenda kutayiminga ebintu bino saawa 3 notisi ezimu nazikuweereza obeere nazo neŋŋamba omukulu ontegedde ng'ate nagamba omukulu ng'ate wannyo nteekinga notisi ezitandika n'eziggala walinga ne ba Simon omunene w'ekibuga nga gwewandiika bibi waliwo twasooka okutuula nammwe eri mu VIP jjukira Sheebah ajja ku stage nali nkyatudde eyo mu kukola awo eyo ssaawa zaali 3 n'eddakiika 10 Sindi Sheebah n'atandika ne baleeta abo abakuba ebidongodongo bazinye awo basoose bakubite muli tetumanyi kyebayimba ssaawa 3 n'eddakiika 12 Sheebah n'atandika okuyimba kisase kimu. That was her first song. Take it. Namontalinga nnyo Sheebah. Lwaki? Nali musuubira nti
aleme kwekwasa nga bamuwangudde nga njagala kulaba yakoze biki nga njagala kulaba nga aruti nsubira ne surprise nga ayinza okukola ki okumenya bye tulowooza nenga kandabe kutomanya Sheebah ayinza okuba lero yazze mulala naye nga nze nina kimu vocability kajjamuko kasituba nga muyimbira eddaki obudde obusukka mu ssaawa alina eddoboozi yawangula one Sheebah yayimba n'ayimba abawagizi of course yabayinawo ne balekaana ne bakola mu ki bakyuka bukyusi be baali ababeeyi awo concert yali mu Sindi yali asingamu abantu abangi Sindi time yayimbira eddakiika 3 Sheebah ayingirawo eddakiika 3 n'eddakiika 10 avaako 3 n'eddakiika 4 mwezi awo ne zireeta ttiimu ya Sindi n'atukuba naye mu kutukuba ng'owulira sound mufu sound ebyuma tebivaayo bulungi microphone teyogera kimala kati fe ababadde bajja bagoberera ensonga ziri eza testing sound backline sound teriiko nga tumanyi kozi yakyo era gwe nali tudde naye ne mugamba nti olwokuba bata egenda mu maaso bw'anayita essaawa emu n'ekitundu ojja kuwulira endongo bijja kumala bitereererwa mpaka era bw'ombuuza ani yawangula round 1 crowd yali eyimba nnyo ne Sindi but ingazi yali agoberera Sindi sound yali mu wansiko nga naye eddoboozi ly'omulira yayimba bulungi naye nga tebivaayo kimala olwa sound so sinza gamba nti yawangula round 1 round 1 I would give it to Sheebah nti yadde yali tayimba bulungi naye nga byayimba tubikola ki biwulira microphone yewulika n'abakubi be tubawulira tugenda mu round 2 bijja biritereramu katono Sindi n'atandika okuyimba oli gwe tumanyi sound ajja atereramu katono but of course nga microphone ya Sheebah bw'atuuka ojuli eri clear tunenyane ku kya sound bategesi toyinza kugamba nti omuyimbi yereetere backline leta backline omugambe ajja agitesting agambe ennungi oba siki Sindi toyinza gamba yereetere backline bwe sigireeta era Sindi yabagamba kati sigenda gireeta ebagireetera ku ssaawa 8 ogw'emisana ku show yennyini yabagamba sijja gireeta ekijja kijje simbula embalaasi ne batambulawo nga beeyogeza finally ne bagiteekayo bwe tutambula ne tujja nga tutambula Sindi azinaawo waliwo ayogera ku ekyengoye abantu balimba buli muyimbi yayambala engoye tekwaliko yayambala mbi waliwo olugoye lwa Sheebah olwayaka ennyo olwa white luno olwayulika batukateekewa n'akagundi ako ezo engoye nabbi omukazi yazijjiramu 2 mu luyimba so nabbi omukazi bw'ogamba nti no wayambala olugoye nga nabbi omukazi yalwambala olaba nga oba toba bonna baakuba engoye ennungi ezisaanidde ku kivulu stage performance buli omu yagikuba Sindi nga agikubirako Sheebah n'agikola ki n'agikubirako however Sindi ono yali mulwaddemu nga kyekimuluma either olubuto lwali lumuluma oba yalinamu ensonga ng'abakyala babeera era kyegambira nti weŋŋambira nti Sheebah ono munafu olaba omulwadde amukuba toyinza kuvuganya na muntu mulwadde muyi ate ne mutuuka ku climax waalina yo kkoyera ennyo gwate ne bakukuba za katale tokwatayo sho ali mukundaba kuno genda ku YouTube teekamu Sindi versus Sheebah oba Sindi Sheebah battle waliwo abawandiseeko waliwo omuvubuka yawandiise ku gundi ye zino ze 2 hits of Sindi ezawanguza Sindi battle ezawanguza Sheebah wonowulira ebintu ebyo Sindi kwali ku stage Sheebah kwali ku stage kati nga wetulowooleza nti Sindi ennyimba zimuweddeko era nze nagamba nti kati ennyimba za Sindi zikendeeredde ddala kati wano Sindi Sheebah alina kukozesa mukisa guno akube tune ku tune
Sheebah nga aleeta ennyimba nga tewali ng'aziyimba naye nga tezinyuma. Omanyi bya mirundi ebiri, you can have a hit naye hit nga yava mu studio veremu auto ng'evudde mu studio ne lutunyumira abaluwuliriza. Wano mu bato baleeta byuma bino oluyimba luli lwoyita hit olufuule hit ku stage lutuyimbire wagamba lunyuma kati luyimbe ekyo kimu. Era ekikulaga nti waliwo yaŋŋambye nti nene microphone ya Sheebah yali wansi, ensonga yali bweti. Zahara Toto bwe yajja nga tugiwulira ereekaana okufa nga bw'amala agimukwasa nga bw'agiyimbirako ekintu tebikola ki tebiwulikika. Kitegeeza ki nti ono yali ayogera nga kati ono bw'atuuka okugiyimbirako tesoboka. Ekyo kimu. Takitiiki ya Sheebah ey'okuwangula bato yali yakulwana na kuyomba. Omuntu tumukuuleko wa yakole ki agende kyagaana okukola. So ne Bobi Wine yali aleekaana nnyo. Zahara Toto teyayinaawo kakodyo kalala, yaleekaana n'atuuka ne mu by'omu mpale. Tomanyi ze saagala basajja bapuusa ng'onoonya gye biviirayo tebikola ki tebiriiwo. So neekwata akati time came nga Zahara ayita my Sheebah Horrocks muli wanga obalabako bali bagenzi ate balaziiwa bali bavaala nga balinnya paasi. Kati nkugamba okumanya show Sindi yagirinamu abantu omutegesi yali ayagala Sheebah nze kwe nakakasiza nti naye nkugamba naye bwe yatuuka okuteekateeka VIP oba table yaziteeka wa Sindi. Walaba kusaasira kye yeekola naye gwe Sindi ng'ayimba omanye kimanye ekibaawo. Waliwo yali ku TV ng'owulira olumu audio tavaayo kimala. But time came eyo ssaawa nga 6 olwo sound yazaatereera oweri alikiriya n'oweena alikiriya we batugambira nti zaabika emipiira nga Sindi amugamba kimu yimba wagambye okola ki oyimba n'agenda nadda yimba ziba zigenda mu 7 ziri 6 awo nga 28 Kasuku ajja nti kaakati bano zalinga 6 something bano bagenda kuyimba session emu ne Sindi ajja ayimbe session emu temugenda kuddamu kuva ku stage okuba bwakola ki bwakuba. Oli yatuuka okuŋŋamba nti kati olaba Sindi alwawo okujja ku stage okitegeera babagamba okukomawo ku stage wamu Sindi yali asembye okuva ku stage olwo babayita bombi bakomewo ku stage naye Sindi alina okuddayo akyuse engoye process eyo y'okukyusa engoye kola ki jangu ku stage nga talabikako nga yitali ku pressure akugamba nina okujja ku stage nga ndi ready. One Sheebah yawummula eddakiika 3 olwo Sindi ayimba. Sindi amala okuyimba eddakiika 3 kati mukome mumbi mukole ki ne kalemerayo eddakiika zaako nga 10 ka Sindi ne kabeerayo ne keeteekateeka ne kakomawo. Kati endongo neeseka oli aleeta none aleeta bw'aleeta era nina natuse gundi Ronnie Makasi ye muwagizi wa Sheebah okufa n'agamba Sheebah alina bwe yatuuse ng'ennyimba ze tulowooza ate ze ez'amaanyi tazikola ki tazireeta alina zaleeta ng'olaba yandizirese naye ne Ronnie Makasi nesaagala mmuwabula ennyimba waliwo ezituuka ne zikupiiwa endongo n'ekutama ekyo kimu n'owunga. Ekyokubiri olumu olw'okuba ennyimba zino nti bato Sheebah abaagisubira nti nzibu ate eddoboozi lye talyesiga kati ku session ezisembayo olondamu ennyimba ezitali za kuwanika nnyo ddoboozi okitegedde. Sheebah alondamu ennyimba nga tezeetaaga kuwanika nnyo ddoboozi kati gwe ziyinza okuba zaakunyumira naye nga zaali za kuwanika ddoboozi kati nga nnyini zaazimanyi nti eyakayimbira essaawa emu n'ekitundu waawanikira eddoboozi yadde buli omu amanyi tamanyi kuyimba ate kigenda kweyoleka nnyo n'ogamba
kandetezi ezempola mpola. That is one. Two, olwokuba sound teyali mulungi nnyo, Sheebah yakwa ye Sheebah teyakimanya, yaleeta abakubi be nga buli kimu bakikuba trumpet, simanya nanga, simanya nga bwe birina okuba. Kati ate nga bw'oyimba tebivaayo. Sindi nga amanyi music nga bw'atuuka ayinamu byajjamu, bino bituwanika nnyo mubireke nga tulinako buno okitegeera. Kati ye n'akozesa eddoboozi, kati ng'omuwuliriza ne yazza okulaba awulira ayimba nga bulimu kunyumisa buki bulinga bu sweeteners. Awo credit togiwa gundi muziki gundi gwe babawa sound oba bamita sound bishi producer wasindi kuba babaleeta bonna ku stage no anti gwo bagamba byonna mu bikube oba gwogamba okusinziira ku sound bwali jamu. Bw'oba olaba stage ziba ziti omuyimbi bw'aba ayimba alina lwatukanga omulaba omukono ayogera n'ab'ebyuma. Kameri atera okukola ekintu Nebebe Kulu atera okikola akola bwati, give me the keys, give me only the keys. Bantu bagamba enjagala gyoyagala Bebe Kulu leero ndaba show nanti nkugambye yakyogera, give me the keys. Keys ziba bolaba piano eyo owulira piano kati bazita keys toba yita keyboard. Give me only the keys. Binebera mbikole ki mugira mbire kati nabanga asobola okuyimba n'omuntu mpola without being distracted n'ebintu ebyenjawulo. Point ogitegedde? Kakati that was Cindy. Nabanga strength zazimanyi nti amaanyi gange dobozi. Ate amaanyi ne bw'onoozina biki abantu bazze bayimbira, ne bw'onooyambala biki ojja kutuuka bagambe bw'amala okukuba endulu bagambe kati tuyimbire. Sing for us. Tuyimbire. Kyekyo kyali mu bbato. Katugenda okutuuka mu station ezo ennya ezaasembayo. Zaalinga 5 zisembayo. Nga buli muntu atandise okwawula sayidi ye. Omuntu atandise okugamba kino. Era njagala kugamba gwalaba programu eno kati. Time yatuuka nga naawe okiraba bulabi. Gwe noonya video ezaasembayo eziraga nga basembayo. Bombi baali ku stage. Ojja kulaba nga Sheebah ayimba, olabe crowd ye kyegamba. Olabe Cindy ng'ayimba. Kamukuba layini eyo esembayo. Manyi oba osobola simanya biki lwaki otintimaate ne kasirisa ebyuma. Crowd neekulaga nti efa ne kamwongera. Sheebah ava ku stage akolima aleese kalo nantongo. Nti wabadde ogamba nti nno olina amaloboozi n'abaana balina amaloboozi si gwe wekka. Si ye. Kati nga ye atandise okukkiriza. Kati gwe yadde olina Cindy yadde olina eddoboozi. Noono omwana omuwulidde. Kati nga ye oleza amaze okwejjamu nti yadde olina eddoboozi. N'abantu abalala balina amaki. Yadde bo tebeewaana nga gwe bwe weewaana. That was it. Bw'onookebera audio ze zitambula ku gundi nakigambako dda abantu. Ongambye mpisaawo Bebe Kulu. Ngenda kukuweerezayo ka video. Nyinza n'okanoonya n'okateeka n'okagattamu eno video. Cindy edda bato nga baakajoogerako yalindiza ba 220 219. Cindy batuuka bagivaamu. Cindy agamba nti bayeza wenze saagala kuyimba na Sheebah. Njagala kuyimba n'abantu baddala. I would wish to have a battle with the Jose Chameleone and Bebe Kulu. Amanyaga. Si basajja bonna ate. Nga kyategeeza ayagala abantu abayina ennyimba eziwera. Nga bayimbi. Nga ne live bali bagikubyeko ne bakakasa. Kati nga ye ayagala Bebe Kulu ayimirire ku nsonda eri, Cindy ayimirire wano. Endongeeseke. Bate ogiwulire ng'ekola ki? Evaayo. Nga you have good songs, but you can as well sing them. That is why agamba music should be live. That is Cindy's slogan. Music should be live.
lukoba era wano Uganda tebakulimba endongo twanyumirwa nnyo abakongo because bakuba olukoba those beats zowulira n'ogamba nange omusajja yakuba kino Lucky Dube abantu kye bamwagazanga kujja wano ng'ayimba si kuzina ng'ajjuza Namboole eyo aboogera ku Maddox baagala byuma ebyo Jose Chameleone Bebe Cool the same Bobi Wine tebamwogerangako takubangako live tagimanyi muyimbi mulungi akoleredde eggwanga lino bingi but when it comes to live music Bobi Wine waffe tumuleka walala ayina ate ye waaja lyrical maturity nyimba music message ennungi and what have you naye ziyimba live kyawukanamuko olina ekibuuzo ensonga ya Seguya omukulu kyamuleseewa Sheebah bate eno eba mirundi ebiri kankuwa example nti ekya abantu beebuuza lwaki Cindy yayagalanga nnyo okubatolinga Sheebah. Cindy yali alwanirira mulimo gwe gugobamu ba masqueraders. So Jeff Chi okutuleetera omuntu ng'ono okufuula omuntu sita nga talina kubeera sita okufuuka sita mu mbeera mwoli ng'orespectinga bw'ogamba nti naye bano bo balalamuko okitegedde kati nga Sheebah yali amisiriidinze ensi nti kugamba ng'alowoozesezza abantu amanyi yasinga okuyimba Sheebah Jeff Chiwa kuba Jeff Chiwa yatuleetera omuntu Jeff Chiwa bwe baamusaba bato yagaana nga yamanyi ekigivaamu Jeff Chiwa bamugamba nti ogenda kuyimba ne Cindy bato by then nga yakyali nnyini muyimbi yagamba osinza kutta career yange ya muyimbi wange amala kwetongola n'amulekera mu kwano yono bwagira watandika okwewagira weyewagira kizimba sobola bajje tali kiddi okitegedde naye bato okuggwa kwayo kuggwa kutya Sheebah babadde amisiriidi nga babivuddemu ndabye mutabani wa Tamale Mirundi Junior awagira Sheebah okuva ku njala paka ku nviiri era mu kampeyini yonna Tamale Mirundi Junior abadde yakugamba Cindy talina kyatugamba concert yawedde Tamale Mirundi ali mu kwetondera Cindy tukwetondera watuwangu n'oluvubuka oluba mu ffujjo lya nedda yali ayogera nga ye bw'abiraba then nga n'omulala nga n'abalala Sheebah bwe yali amisiriidinze nti amanyi okuyimba Mirundi akugamba yali amanyi nti Sheebah muwala nnyo agenda kukola ebintu eby'omuwala omuto biki ye Mirundi agamba the moment Cindy lwe yeebase ku stage n'ayawula amagulu n'atandika akayimba ke ne Bobi Wine n'akayimba ng'asituka okuva wansi ye kasita yalaba eyo moment n'agamba ne bye tusobola babitusinze Cindy you are the winner era Junior agamba nze n'okugira Junior agamba nti ba Sheebaholics n'abagamba tugume tukkirize nti yagambe mu accepting defeat nti omukazi yatukubye tumwebaze tuddemu tuwakinge hard kyasoboka industry weeri muyimba kikyagenda otereeza ku myaka egyo nedda olumu osobola okukola ku vocability yo you rehearse more oyo omu nkwongera abalala Apas yagambye Sheebah yali tagenda mu bato ya ddoboozi ate okula eddoboozi the more you practice live the more you master it n'osobola okugyayo kyokola ki toyimba kati bw'obadde oli mukubi wa CD na bidandali togenda kukola magic ku stage obaye tokola live era ne Apas akugamba yabadde naye ennaku zino he's practicing okukola live the betterness yes kakati era naye akugamba nti Cindy baakuwangudde Renix producer yagambye bonga ba producer baakunenya nti baba recordingira abayimbi bawanika ebimulemye okuwanika ne
leveling ebimeno ku leveling ne bakola ki ne balo masteringa no du masteringa ne rufulumanga kyekyo kati omulabya omuwuliriza agamba ono omwana akuba bannanga ono omwana akola ki akuba time yatuuse ne bamugamba kati bulijjo byokuba bikole ki tubyagala wano tubyagala kati kuba Seguye sanyo eri mu anti Seguye yaliwo ku battle ya Bebe Cool ne Bobi Wine by the Seguye yajja mu battle ya Bebe Cool ne Bobi Wine ngaawagira Bobi Wine bwaba gyali andaba yali awagira Bobi Wine naye ajja kikugamba naye endongo era zigenda okuwera ssaawa 6 ng'omu ayina eddoboozi gwe tuwulira yimba bakugamba yimba zigenda owera 6 kitundu Seguye ayogera bino tayagala byogera yabinyumiza yagendako mu tenti ya Bobi Wine nga waali amyusa eriiso bagala mugamba yimba n'agamba naye Seguye yagamba ng'ayagala kubuuza Bobi Wine oyina ennyimba nyingi naye ng'oyimbayo bbiri oli omusajja akuba 5 nga ne Seguye agamba nga naye bw'okiraba okkiriza batuwangudde Bebe Cool ng'ayimba ennyimba 5 Bobi yayimba mmeka 2 awo n'anyumyawo ku mboozi n'akuba freestyle eddakiika 10 ne ziggwako n'addayo kino ekiseera ne kijja ki Bebe Cool ne kikuba 5 kati bwe kyakubanga ennyimba 5 session nga 6 nga naawe awagira sayiro nonna lwogana ng'omuntu waffe abadde okitegedde kaakati bwe bimala okuggwa ebyaddala kyawe omaye ate nno kati bino byabadde byanjawulo nti n'abantu bagenza okujja nga amanyi Cindy yasinga batuye Bebe Cool ne Bobi Wine batonotono me baali balowooza nti Bobi Wine bamusinga okuyimba live kaakati bagenda okutuuka mu show nga hype yonna ya Bobi Wine nga abawagizi ba Bebe Cool mwebali bajjudde naye no bajjudde naye nga wano emboozi yonna naye gwe omanyi okusirisiza mu show wakati n'abawagizi be mu show wakati ssaawa zigenda okuwera 6 ng'ekisajja Bebe Cool kyakubanga ennyimba 5 kiba kikanitiga Bebe Cool manya Bobi Wine next on stage jangu oyimbe jangu oyimbe ne kikka najja n'akuba ennyimba 2 ne kikomawo ne kizikuba eze ntiga Bobi Wine gwaddako jangu oyimbe wagenda okuyita sessions 6 ne kituuka omugamba nti yimbayokko abantu bayimbire ennyimba ozimaleyo ate kuba ennyimba 5 lekerawo okuyimba akayimba n'okawangubiza kuki ku live abantu basasudde ssente ssebo value for money Bobi Wine n'asigala ng'ayimba ebiyimba by'ennyimba 2 ne tutambula gye byaggwera kino abantu tebakikapturinga naye alifuna omukisa n'agiraba baatuka ne bagamba Bobi Wine kati Bebe Cool yagamba Bobi Wine live mu show kati kale yimba ennyimba 3 nga naye ozimalayo abantu ozibayimbire 5 zirabika ziganye naye yimba mmeka 3 era kyagaana kati awo tugenda mu 6 kitundu Bebe Cool aleeta reggae session abali ku n'amanyi reggae kyategeeza teyadda Bobi Wine yakomawo kuyimba luwalo naye ng'ekituufu kiri nti yatuuka n'otugamba oyo yali ayimba nze nga nsoma musajja mukulu ng'atandise okwabika yekka musajja mukulu yali ayimba nga nze nsoma simanya biki kati bigenda okuggwa abawagizi shegenda okuggwa ajjukira ne media tezaali nnyingi entertainment mutonotono era tuginoonya tetugiraba amawere ne gafuluma nti omukulu yasingiddwa yasirika okumala wiiki ezi nga tayogera ku bbato bweggwa ne tutandika ndowooza nalita omwaka gumu 2 Bebe Cool waatera love everyday love everyday najja ng'akuba aweza ddaka awo biki ekiganye biki tugenda otuuka awo wonna wonna nga Bobi alinawo nnyimba ze nnyimba naye ng'omunoonya ewatuufu yagabako ne kasente wakwera ne ziparadiso oluswayiri okitegedde wakwera ziparadiso ayiyiza nowangubeko Tanzania eno ng'ayagala kudduka wano ayingire Tanzania akube n'akubeeri agana kangendeko Tanzania n'alukuba n'asala ensalo n'akomawo kati awo politics wajjira n'amununula naye Seguye yali agamba kaliya ya Bobi Wine yagwa lwa batu
yali ategeeza kyali agamba ani Sheebah nti ogenda mu battle we banaakusinga ogenda kugwanga Bobi Wine oba naye asala agende mu politics atekawo empawo bamuwa politics Segirinya tali politics bino ebya ba mediocre abatamanyi luzungu bajja tuuka batugobe mu bintu bino agisiibu Sheebah namulabanga oluzungu lwe naye lulinga lwange agisiibula yagamba ali osiba ogamba tekitegeeza nti ndi talented race tekirina we kiri yakyogera wano mu talented race oba kamupima Sheebah sindi n'abaako kyamugambaawo n'amugamba nti amwebaza okuba nti asobodde okuyiiyayiiya n'abaako byayitamu awe kamupimira ng'omukoye nti okikkiriza nga biraga omuntu ali awo simanyi bati manyi naye nga kyeŋŋamba nti Sheebah asobodde okukozesa ekyo available means okufuuka ekyo kyakola ki so muwa credit nga Sheebah okuba nti asobodde okuvaayo nga yiye mu mbeera nti n'omuntu atalina kitone bw'oyiiyayiiya osobola okukola ki okubaawo gw'obiraba otya tuteese naffe wansi mu comment section. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.